tukulisa mu kumula mu kukyagenda maaso kulira ensonga nga bwe zitambudde mu ggwanga erya Uganda. Twagambye olunaku lw'abakyala lwakuwummula Women's Day mu nsi yonna. Ensi yonna erujaguza, si Uganda yokka, si Kenya naye globally ensi yonna egenda maaso kubanga ejaguza olunaku olwo. Essaawa eno tulusooka naffe aba BF Suma gwe nno naali eyo omwami otawanyizibwa mu bitundu ebya wansi awo genda olabike nga batuukirira genda mu ddwaliro kulinaanyaawo bakebere ku prostate oba si kyokuba essimu ezo 0704 49 08 oba 0774 banafa ba BF Suma obagenda ku mutimbagano www.galwangoedi.com okumanya ebisingawo gw'omwami myaka 8 okweyongerayo prostate ate mwe basinga okubeera nga atawanya aidha egaziwa oba okufunda naye tuukira abakugu babeere nga bakeberako olabike nga otambuza bulungi obulamu bwo. Banafa MTN bagenda maaso okwanjulira MTN Freedom Bundles bagamba nti maliza buli kyokola maliza okwogerako beera n'obubaka bw'osindika eri banna obutaliko kkomo singa obeera weegasse ku nkola eno eya MTN Freedom Bundles bagamba funa MBs eziwera GB 40 ezitalina kkomo singa obeera ogenze mu My MTN app onyumirwe eddembe ly'okwogera oba okwensindika obubaka eri abaagalwa abo n'ab'eŋŋanda beba MTN abagamba nti everywhere you go ate nga bagamba nti ekitongole kirungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Dr. Sam nakugamba nti ebyokunywa bibiri ebiri katale kati buli omu byeyeettanira. Ekisooka kye kya headmaster ate ekyokubiri kye kya mukama n'ayamba abadde tanaba kubinywako kwata nusu 10 ogende ku dduuka lyonna erikuliraanye oba supermarket yonna owegireyo akacupa akamukama n'ayamba oba aka headmaster. Byakakasibwa ekitongole kivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ekya UNBS n'olwekyo tobaamu na bweraliikirivu bwonna ate nga byakunywa ebinywebwa okuviira ddala ku mwana omuto okutuusa ku oyo atuludde mu myaka. Okumanya ebisingawo Dr. Sam atuukikako ku namba zino wammanga. Oba olowooza nti mu kitundu kyo supply yeetaaga okwongeramuko olina ekibuuzo ky'oyagala okumwebuuzaako oba oyagala kufuuka kitunzi ojja mukubira ku 0757 56 0047 oba si kyo mufune ku 0780 17 4 oye Dr. Sam atukolera ebyokunywa ekya headmaster awamu n'ekya mukama n'ayamba. Mbutugana mu Daily Monitor omutwe omukulu oguwandiikiddwa gavumenti Museveni's guards holding 50 people nti amagye agakuuma president galina abantu 50 bebakyagenda maaso kubanga bakyakuuma. Lwaki ensonga baziwandiseeko wano baga nti SFC ena information ekwatagana oba erina obubaka bonna n'amawulire agakwata ku bantu abo abakyakwatiddwa. Balogedde ku nsonga ya lisiti y'abantu 177 minisita Jejje be yaleeta sabbiiti ewedde ate nga Museveni agambye tagala kumwegeranya ku munne omugenzi Amini naye ng'agamba nti oyo yenna n'agenda maaso okuteekwa bunkenke ku ggwanga erya Uganda amagye gajja kugenda maaso okubeera nga naye gamukolako. Gwe mutwe omukulu Daily Monitor gwawandiise wano ate olunaku lwaleero. Emboozi eno ewandiikiddwa mu lupapula Daily Monitor ku muko ogwa 36 eraga nti ebimotoka bikwatiddwa ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Ebimotoka bino ebibadde bitutte enkoke okuva e Uganda saako ne kasooli okuva e Uganda bigaaniddwa okuyingira mu ggwanga erya Kenya. Entabwe evudde ku ki ojja bisanga muno naye amawulire amalala ag'essanyu Buyindi yatuwadde dose emitwalo 10 eddagala ebigema ekirwadde ekya COVID-19 kitegeeza nti abantu emitwalo 5 bebabeera bagenda okuganyulwamu eno kubanga ziba 2 so abantu emitwalo 5 bebagenda okugemwa onaafuna ojja kuba oli mbannamukisa. Tulina dozi zaffe tukunukiriza akakadde emitwalo 96 mu 10 bw'ogatta gino emitwalo 10 n'emitwalo 96 gye twafuna ku Lwokutaano emitwalo 96 mu 10 zetugenda okubeera nga tutandika nazo. Katusuubire zino ze batudonatingira tezijja kubulira mu budget eri gye twali tufulumiza ey'okugula. Kijja kugema abantu bagenda bagema wano okugema bajja tugema naye accountability oba tolina ndagamuntu tebagenda kugema naye baalikiriya bagamba nti COVID-19 ofune nniini waakiri. Olaba ekintu ekyo kyandibadde kituufu kubanga bw'otunuulira kati buli ggwanga lifa ku bannansi abawangaaliramu. Kyandibadde kituufu nti buli munnayuganda agenda okugemwa ekisaanyizo ebeere national ID naye ate Uganda kyekola kuno okuba kweteeba
bw'otunuulira emivuyo egikyali mu bannayuganda okuweebwa national IDs zino nti era gavumenti ye kanaaluzaala kakati ate bw'ebanga tennaba kulongoosa process ey'okufuna ng'abantu bakyalaja nti tufuna nga twewandiisa myaka ki zaaliko ensobi tezaali corrected biki ate nga bagamba nti ze tulina okukozesa awo wali obuzibu mukozese nniini kubanga abantu bo bajjumbira eri omunnayuganda talina nniini anti kakati nniini eno gundi national ID obubanga eriko ensobi anti bakitereeza oluvannyuma ekyo naye nga nniini ogirina kubanga nniini yo nobeeranga ensobe bagenda gikutereeza nniini tekyuka nniini eno bwe bagiyingizaamu bati mu kyuma ng'ereeta details zonna si weewaawo kakati ate bw'obanga wali ku lupapula kati you can explain kubanga abantu bagenda okugema bagenda kusinziira ku system kubanga for traceability bagenda kugira abantu bana bayingizibwa mu system okuba noonya okwa tracing for second job okubawa certificates n'okubawa job ey'okubiri eno bakitegeeza nti singa tebakufollowing abantu abo ate omuntu ajja kubeera afunye aleme kudda kufuna yakubiri ate omulala ayingire yalibadde afuna ey'okubiri ate bayingizeemu omuntu omulala naye nini yo babakkiriza nini nini eno eyamba muntu nga national ID badde ekubuzeeko nga yali yiyo naye ate nini yes bw'oba tofunanga nini kitegeeza nti oli mu naye bw'oba nga national ID eno yali erinamuko oba misspellings kumanya oba ki abasinga obungi bwe bagiteeka mu system ne baleeta nga amanya go tegakwatagana wamala abantu bulijjo basiba babagoba nga bamugamba si yegwe kakati gavumenti anti eveeyo ebeere kiriya egamba abasawo nti omuntu kasita abanga alese ennimi ne bwebanga information ezenga eriko maybe obuzibu ku year of birth ku spelling y'amannya n'ebirala bamukkirize naye bulijjo batugoba oteekayo nini ng'ogimanyi ne bakugoba ne bagamba information ekontana eriyo omuntu nga musajja naye nga nina nini ya mukyala kati nakyo obuzibu waliwo omuvuka gwe mmanyi musajja naye nini gy'alina esooka kati kitegeeza nini eyo temuyamba erinnya terikwatagana bana lya mukyala erinnya ly'alina liraga nti musajja ddala naye ng'ate nini gy'alina ya kubanga kuba mwakafaananyi ng'okutte nini eyo mu mutwe naye ng'ogenze mu banka kugulawo akawunti nini eno bw'ogibawa bafuna information eyo naye ng'ate ggwe by'owaddeyo biki birala kati abasinga babagoba gavumenti ebeere kiriya egambe nti omuntu bw'aleeta nini yonna kale agemwe naye ekyo kireme kulemesa kugema waakiri kireme kulemesa kubanga nsobi ya gavumenti kyongereko babakkirize nsobi ya gavumenti abantu babageme bw'oba olina ekikwogerako nga kyonna kisobola okubeera authentic muntu bamukkirize okubeera nga agemwa munnaffe Tango Doi wuno addukidde wa M7 aloopye mukyalo Lumumba nsonga ya ssente agamba secretariat emulemesezza emirimu biri wano mu Daily Monitor ojja kuba obisomako obitegeere gavumenti egambye ekitongole ekya Democratic Governance Facility DGF ekyagalwawo gye buvuddeko nti bwaba bakugulwawo babakkirize nabo babeere ekitundutundu kubafuga oba ku lukiiko olukulembera ekibiina ekyo basobole okuba nga balondoola butya bwe bafuna ssente zaabwe era baziteeka mu baani eyakiikiridde bannayuganda ye minisita ow'ensonga ez'ebweru Sam Kuteesa bw'atyo bwe yatuteeserezza eruuyi eyo kale tutunulemu ono bwino mangu akadde kagenzegenze mbabuuza ono bwino omutwe omukulu lwaki famire ya Museveni esonze Katumba Wamala okumusikira ebyamakulu byabadde mu lukiiko nga balemesa Mbabazi n'omuko biri mu ono bwino nabe mu Nuupu nabe mu makaga omubaka Nabiira makaga omubaka Nabiira atabuse n'ebbalwa bbanja ne babiyingizaamu malende okumubojjerera babingiza mumalirenda ako sitaani wuuno ampa omwoyo gwange nk'oyo obugagga bwe ani ono agamba omuyimbi omunene akaabye yina emboozi lwaki luminati amutamye ayagala bamuddiza omwoyo gwe kale obunkenke ebiri e Venezuela bijja e Uganda ebyama ebitiisa ku missoni y'Abamerika babikuleetedde wano abadroni balojja batugamba tusaawe omuddo n'obwambe obuwaata emmere bye bibonerezo akaaye bannange nja kweyambulira mu paalamenti ensonga ojja gisomako wano mu ono bwino lwaki ayagala kuba nga yeeyambula baabano balaajanye ani ayagala okutta abanene kibuuzo ekiri wano mu ono bwino ssente z'ekyemisana n'amafuta bitabudde poliisi ebyabadde mu nsikano ya Museveni ne ba DPC byonna biwandiseeko wano omusango gwa Bobi Wine guwandiikiddwako wano engeri zaake ne looya gye baagutta buubuno obukodyo Kyagulanyi bw'ateze kkooti aleme kuwa Museveni wadde ennusu ojja busanga muno ebya Nambooze babirambuludde muneeno ajja kweyambulira mu paalamenti omwana wange bamuwambye abalala batiisa
okubasalako emitwe okunnemesa obwa leader of opposition zensonga za Betty Namboze. Nja kufa n'omuntu Museveni atabuse ku Buganda ebyama lwaki Kabaka teyalabiseko ku final y'amasaza babiwandiseko mu ono bwino byonna bajja kuba bitegeera bulungi nnyo. Katumulemu katono nnyo tulabe ate makanika kyatugamba olwaliro Ssaalongo ow'ekidduka kyo kano ke kaseera okuba nti omanya ekidduka kyo bwe tunaba tukomyewo ate tujja tugenda mu mulamu gaffe tovaawo katugenda tulaba ate ekidduka Ssaalongo kyatugamba leero. Nga tweyongera okumanya ebifa ku bidduka byaffe ngenda kwogera ku nsonga leero bbiri nga ngezaako kuzittaanya abantu bazimanye. Abantu bakozesa ekigambo diagnosis, temmotoka ngitwala ku diagnosis, omulala n'agamba emmotoka ngitwala ku sikaani. Ebintu ebyo ebibiri bitegeeza kyekimu naye bitegeeza ki ku mmotoka zino empya eza leero. Ebintu ebyo ebibiri bitegeeza emmotoka ogitwala omuntu ayina ekyuma oba ayina kompyuta n'agiteeka ku kompyuta n'agiconnectinga ku kompyuta kubanga emmotoka eno erina w'ogiconnectinga ku kompyuta n'okebera ebirwadde by'emmotoka ebyo. N'okebera ebirwadde by'emmotoka eyo naddala nga sensa n'akucweta. Emmotoka zino empya ennaku zino zirina kompyuta etambulira ey'emmotoka yennyini. Naye ate kompyuta eyo osobola ogyebuuzaako nti mu sensa ki etakola bulungi n'ekuyamba okwanguyiza okulaba kati ekubuulya sensa eyo nti eno y'endwadde. Era nga ebintu bino byona ab'enkuta eno mashini eyange ekozesa bluetooth nga wala tekinologi omupya gwe tulina. Tulina eyo ekozesa direct cable newabaawo ekozesa bluetooth naye kati eyange ekozesa bluetooth nti kano bwenkakwata nga nkakonectinga ku mmotoka waliwo tukakonectinga nga nze nzirira taabu nga ntandika okukebera emmotoka eyo nga nkozesa amayengo waves nga emmotoka embuulira nti obulwadde buli wano. Era oli bwaga nti ntwala emmotoka eno ku sikaani kitegeeza nti bagenda gisikaani nga balabe biki ebitakola bulungi. So oli bwawulira sikaani aleme kitya kuba ekintu ekiyambye ennyo nti emmotoka bwe wegenda ku sikaani okendeezaako ogesiwaaka oga nti oba kino kyekirwadde oba kino kyekirwadde. So bakasitoma temwewala nnyo kigambo kukitya nti diagnosis kyammotoka nga saga gitwala ku diagnosis yengeri yokka gye tuyinza kati okwanguyirwamu okukanika emmotoka zino empya ez'amasannyalaze. Bwana Ssaalongo agenze maaso kubanga atubuulira n'enkyajja kubeerawo nnyo okubanga ngera okusomesa bannayuganda ebidduka ebyenjawulo olina kukola ki nga tonatandika kidduka kyo ate tusoke tulawendoza Robert Mutebi ali mu bitundu ebyekasubi awo katono nnyo tudda tuleke nga tugenda mu mulama gwaffe butereevu tulabe ate bitugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero abakyala balengere mabegaawo bakeredda mu butale abakyala tebeebaka abakyala bapambanyi. Robert Mutebi tugende maaso tubuulire kasubi akedde atya ate enkya ya leero. Ya neyanzanyo neyanzege Muhammad wamala ne timu ngabwe muli mu studio n'abalabi baffe ekigambo n'ekimu mbalamusizzaako nnyo nnyini ddala. Sawa zino tukedde wano ekasubi mu koona lino KCCA ne gavumenti we yasalawo okulayika nti bazimba akatale okubalaga embeera bwekedde enkya ya leero si ya ntambula ya bidduka yokka naye n'okubalaga obaolyawo kye bayita omukyala kubanga bw'oyogera ku bintu bino n'otunulira ne numbers eziri wano olaba nti 8.5 ku buli 100 abakyala be bakeera okufambana nga bwogenda maaso n'okulaba. Akatono nnyo ku bannaffe abagenda maaso n'okutulaba wano lino lyekoona lyokka kaakati mu katale oba ku luguudo luno eryasigala okuba nti lireeta jaamu mu kitundu kino nga kyetaagisa KCCA okulayika nti epulaninga ne sekupulaninga gwe wali oyogeddeko kubanga bwe kitaabe bwe kityo wano twafunye amawulire nti batandise okulayika nti bakoonerawo abantu abakoonerawo ababodaboda obubenje butandise okulayika nti bweyongera mu kifo kino. Twali tulowooza nti akatale kano bwe bali kayingira projekiti eri eyasigalayo ya KIDP 2 project ya KCCA okulayika nti bazimba ekitundu ky'oluguudo kino kigatte wali mu bitundu ebye Namuŋŋoona eriba egenda mu maaso naye bwe tutuukidde ne gye buli eno nga kyetulaba kyakulabika nti bakuba bukubi empeereza etujagala nnyo mupasa bujinga tukoze bulungi nnyo era empeereza ye etukulaakulanyizza. Nze nali siina kyendi naye okuwulira ebigambo bye eby'amakulu ebyenkulaakulana
tuli tuti. Oyo ansazisizza mu byembadde njogera kubanga abadde ayogera ku musumba Alozias Bugingo ne ngamba nti ate togitta n'ogikola ki naye nga embeera gye twogerako yeeno nti wano omujjuzo gw'abantu muyitirivu nnyo nnyini ddala waliwo ekoona ate nga ekoona funda twali tulowooza nti ekitundu ky'oluguudo kino nga projekiti ya KCC area gegenda mu maaso nti baliba bayingira katale baligenda mu maaso n'okulabika nti oba oliawo bakikolako naye tugenda maaso n'okulaba nga ate mu kifo ky'okulabika nti oluguudo ono olugaziyizibwa wali bateekewo ebitaala nekkoona lino okulabika nti livaawo ate kyetulaba kirala nnyo kyakuba nti bagenda maaso nakuba bukubi biraka mu kitundu ky'oluguudo kino kaakati olaba embeera ebeera wano buli ku makya embeera bweti bwebeera okuvira ddala ku makya ennyo okutuukira ddala kumpi saawa eyo nga 6 akaba kanyego nakasatiro kennyini wano wetuli Kasubi ate nga olunaku olwaleero nandigambye nti public holiday singa si public holiday emmotoka zandibadde nnyingi okusingako wano naye olaba nti jaamu akwatira ddala olw'okuba nti ekifo kino kifunda nnyo ate abateekawo akatale tebapulaninga nti oba oliawo kino tulikola bwe tuti oba bwe tuti kubanga oba oliawo wano wandibadde wasaanawo flyover bwe kibanga kyali ekisoboka motoka ezimu ne ziyita waggulu abantu ne bayita wansi oba abantu ne bayita waggulu okuva eri ku wangi ne basala okugenda katale waggulu ng'ensi ezaakulaakulana bwe batera okukola ebintu byabwe naye olaba nti abantu bodaboda pikipiki na buli kimu bonna ate olaba balwanira bulwanizi bifo wano noono nagenda mu maaso n'okulabika nti asaza abantu naye omulimu gwaliko ogulabira ddala nti munene nnyo kubanga ate abamu tebeefugana ddala ababodaboda balabanga obudde obuba yeseeko n'olwekyo nze mbadde ndowooza nti buvunaanyizibwa bwa KCCA okupulaningira ekifo kino n'obuvunaanyizibwa obw'amaanyi kubanga ekoona lino liri sharp ate nga ekyenjawulo ekireera kiriwo nti liyisa motoka nyingi eziba zigenda mu kibuga n'okuva mu kibuga nga bw'ogenda mu maaso n'okulaba ebbali n'ebbali yombi butale sayidi ne sayidi yombi butale naye olabira ddala nga oba oliawo ate akabeera kanyego kennyini kugambye nti leero olunaku lw'abakyala nkulaze nti Kasubi bw'oyitawo saawa zino oyinza okubala abasajja 10 ate n'obala abakyala nga balinga 9 akitegeeza nti bamaama bakeera kulafuubana bakeera kukola be bakolerera abamu kati abasajja embeera yakyuka mu basajja abamu abakyala bano bemugenda maaso n'okulaba abamu babeera bannamwandu be bakolerera abaana baabwe bakeera ku makya banyuka leeti omusana gubagwerako enkuba ebakuba n'ebiringa ebyo naye nga bafuba okulayika nti bakola kyonna ekisoboka okubanga babeezaawo abaana be bazaala abazzukulu oba oliawo n'ab'omu maka gaabwe abalala nga bwetugenda maaso n'okubalaga kino kitegeeza ki Muhammadi Wamala ne Fedi Nabwire mujja kubanga mwongera okukyexpoundingako kubanga bw'otunuulira ate muntu ayingira wano olabira ddala nga kumpi bakyala bokka era be balafuba n'okulayika nti bakola be balafuba n'okulayika nti batunda batetenkanya bakola kano na kali oyinza okwebuuza nti abasajja baliwa bw'onaabuuzayo omu 2 3 bajja kugamba nti twabalese mu buliri ebyaliwo luli ate kati byakyuka lulinga abasajja be baleka abakyala mu buliri kati ebintu byakyuka nti abakyala ate be baleka abasajja mu buliri lwaki ensi yakyuka bwetyo kyekibuuzo nange kye neebuuza mama nkulamusizza kale sebo era olunaku lw'abakyala mwebale kukola kale sebo namwe mwebale kola amanya nze Mariam sirina musajja tebalina mulamu abasajja sajja tebalina mulamwa ne bw'omwagala n'ogakambere n'omuntu wange era oba omala biseera ayinza n'okuwunzika ng'akubyeko akasimu n'adduka n'agenda naye nga kasimu ke kamuleeta ate kasaba manya nti ffe abakazi tukola abasajja batweyunira nnyo naye ng'ekigendererwa ayagala kujja kubbako busente bwo n'ebirala nakita abaana 4 nakita kati ekimonde ky'omusajja kiwali nakyo kyaddawo ekimonde simanyi nagyo ekyalaga kuba ekyasembayo nakisanga eno Kampala ekyo kasa kyankola ebyo nekinzibako essimu yange neŋŋamba kankite nendaba nga abasajja temulina mulamwa n'akamu n'akamu kyaŋŋamba kyali kisuubula motoka Nairobi nga kirina omugaga gwe kizireetera eno sijja boogera kati nekiŋŋamba Mariam njazika ku ssimu yo nina ddiiru gye ŋŋenda okutula essimu eyange yagudde mu mazzi neŋŋamba mukasa muntu wange ate nkimanyi akola nemuwa essimu eyo nali ngikoleredde omwaka mulamba okumanya nali njagala kati nenjimwazika n'agenda ate bwe yagenda yadda wiiki emu wiikisi 2 wiikisi 3 nga simulabako
nali manyiwo naye nga ambaza naaba nga takyajjawo naye era mukama mulungi wayita emyezi nga5 era namukwata namutwala ku poliisi mu Kibizi ne bamuguza essimu mpya. Tolaba nga muli bafere mwafuuka bafere twakoowa kati agasajja tetukyayagala. Yali ebintu n'essimu n'atwala yazalayo ku mwana tubya oyo oyinza omuzaalira olowooza lyali bbanga ddene yali ebintu byange ate n'essimu n'agibba. Be basajja baakati tetukyayagala kati tukeera kwekolerera. Ate omusajja agenda kumpa sente mmeka zesikola sente zaye nzeekolerera. Lero olunaku lw'abakyala wamala ne Fedi mubiwulidde. Abasajja mwetereze, abasajja mulina kwetereza bwetereza. Eyebadde testimony ya Hajjati ono Mariamu gyatuwadde ku basajja. Abakazi beekolera kakati bw'otunuulira wano e Kasubi ebbali n'ebbali nga bwogenda maaso n'okulaba bamaama be baliwo be bakola. Waliwo omusajja omu mu bakazi nga 2 abali wano abakola. Kitegeeza nti bamaama ebyokwebaka babivaako be bakolerera abaana baabwe be bakolerera familizi zaabwe be bafuuka abasinga kakati abasajja awaka nga bwogenda maaso n'okulaba balafubana batetenkanya bayiiya buli kimu kyowulira nti oba oliawo akisobola kakati okolebwa omusajja abakazi babiyingiramu nga bwogenda maaso n'okubalaba bakeera ku makya tebeebaka babeera bayiiza famire mwaka ku mwaka. Mama nkulamusizza. Namwe mujebale emyaka 4 omwami mane chenja nze nkera nengenda naye yo omwami abeera safari ebiseera ebisinga. Kinyumira okuba nti abaana bange ne baba bamugobye school fees nsobola ozisasula ne bamugoba ekitabo tajja tuula lwa kitabo ng'ate enkola nti ne baba ayagala ekyokulya mba nsobola okkimutuusaako. Abasajja tebakyali munsa kuba omusajja asobola okwana omukazi omulala n'alabirira abaana abalala ababe n'abalekawo. Kakitegeeza gwe omukazi olina okuzaala abaana b'osobola okulabirira. Bw'onoozaala b'otosobola kulabirira omusajja ajja balekawo. Ne bw'onookwasaganya n'omusajja n'akwasaganya mujja kusobola okulabirira abaana bammwe. Wano tetugenda kubanga tusukkawo naye ekifaananyi ekituufu eky'abakyala abakola bwe bakikusikira wano katale ke Kasubi omanya nti abakyala amazima go gali nti bafuba bagezaako beerwanako ate nga bayeeya nga bwogenda maaso n'okubalaba nti emirimu egisinga kakati egy'omu butale n'emirimu emirala egirimu obutetenkanya obungi abamaama be bagenda maaso n'okugikola. Abasajja kakati abasinga bettanira mirimu nga bwolaba egya bodaboda n'ebiringa ebyo egyo ate gye balafubana okulayika nti bakola naye nga abakyala olabira ddala nti oba oliawo okufubako bagezaako ate bagerezaako ddala ne batetenkanya buli kimu ne babeera kwegamba olaba nti bamaama ate basukka ku birala bye tuyinza okulayika nti twogerako. Tuli wano mu katale e Kasubi tubalaga bamaama abavuddeyo oba abavaayo ne balabika nti bakola lunaku lw'abakyala lwe tuliko. Abasuubuza n'abasuubula obalaba bamaama abeetisse ebintu obalaba bamaama abakyala ddala tebatuula. Mama nze kankubuuzeeko bubuuzi. Mulungi ssebo siba kale ssebo naye gyebaleko ssebo badde manyitire olunaku lwamwe tugenda kuva waka mune tulina okukola ne Uganda ya leero bw'otuula awaka tunoonya mmere ya leero kati bw'otuula oba togenda gifuna. Nze mbeera kawaala awo wansi mu kikaawo nsuubuva kusuubula muwogo wange ngenda siiga gyali agenda kukola naye ye takeera nnyo omuvuzi wa boda agenda ssaawa 4 ye. Abaami bakyalina ensa mu bakyala bakyabayambako bwe mubeera mu maka oba ebisinga mu byekolera? Wanga nyamba lwakubeera abaawo obwetaagisa nga taliiwo sabbuuni munnyo guweddewo nawe oba olina obbigula kuba sente z'abaakulekedde abakazi batezimala. Kameeza aleka kammeka owwo? Nze wange akameeza aleka ka mutwalo naye omutwalo gukyamala. Muli bameka? Tuliwo abantu 5 ewaka. Abantu 5 mutematema omutwalo mugutematema mutya?
omutwalo ogwo nguddemu ate ma n'enjija eno mu kasubi nengula kati lumondo w'2,000 abeera mungi nengula mu lumondo w'2,000 enva ekinyamba azindeeterako ekiro ng'akomawo enva zibeerawo ogwo omutwalo ngulako amanda ngulako sukaali ngulako emmere etumala nnyinza okugula emmere ya 15,000 ekyemisana n'ekyeggulu netubeerawo tweyanziza nnyo tweyanzeege Fedi nawulira nti ebiri ekitundu gyakulwanya oli mu 5 kaakati ate ng'oli omu ne bbebi omu naye abo bali bantu 5 balya omutwalo gumu gwe gwakameeza gwe baleka yembeera gye tulimu wano lunaku lw'abakyala lwe tuliko olunaku olwaleero mami kankubuuzeeko oli otya bulungi ssebo wasubirano ssebo leero olunaku lwammwe weebale kunyirira muzeeyi yambeezezaawo era muzeeyi mwagala Museveni oyo kyekyoka kyabadde asobola otugamba mwebale nnyo mwebalire ddala abalabi baffe abali ku Sot TV basampulinzeekokko ku bakyala abamu naye n'embeera eri ku luguudo wano olw'ekasubi abali mu studio n'abagenda maaso tulaba okusingira ddala abali ku Sot TV nze mbasiibulidde wano tunasinkana ku ssaawa 5 Wamala Muhammad ne Fedi Nabwire nze kambadize omuzindaalo naye mulabye nti abakyala bo bakozi ddala tusampulinza akatale kamu naye kino kyekiri buli wamu bw'ogenda mu akeedi bw'ogenda luddawa bamaama bavuddeyo okulabika nti ate balafubana era bafuba okulabika nti bakola omuzindaalo ngubaddiza twanzanye Robert Mutebi abe bayita abakyala abazira Jamalo yayimbako nti abakyala bazira ddala beiba abakyala basulanga mu butale nga bagezaako okutangira ekirwadde ekya COVID-19 mu mbeera yali enzibwa ennyo ate oluvannyuma lw'abajjuko ne bababwane ku butimba naye nga basooka ne batambulira mu mbeera nga bagumira byonna ensiri n'obunyogovu n'obutiti bonna bwabeerangawo okutangira ekirwadde ate bafune ke bazza eka katono nnyo obwo tusobola tujobaka buno banaffe abajo TV bagenda mu maaso okujjukiza gwonna mu Uganda ali eyo alina essimu ya smartphone tesobola okufuukira ddala kati olutimba egaggadde kyolina okukola genda mu App Store odownloadinge app eno eya Yo TV channels ojja kubeera ng'ofuna ebirabo eby'enjawulo ate gwali ku mukutu ogwa MTN ojja kuweebwa mwezi mulamba nga tusasula be banaffe aba Yo TV channels abagamba the power is in your hands. Ate banaffe abatukolera ekizigo ekya Clear and Glow batugamba nti kiri ku buli dduuka oba supermarket yonna ekuliraanye tuukawo butuusi awe bajja kubanga bakuwa ekizigo ekyo kirungi nnyo ku nsusu zonna kireka olususulo nga luweweevu nga lugonda nga lwakaayakana ate nga kijja kubanga kijjamu na buli ebyo byonna byonna ebiteetaagisa mu feesi yo baku lususulo wonna w'obeera okisiize n'olwekyo kyesiige kirungi nnyo ku nsusu zonna nga bwe nkugambye omweru n'omuddugavu Clear and Glow tasosola n'olwekyo ku mulembe guno gwe tulimu oba ebiro bino ekizigo kiri kimu kyokka ekya Clear and Glow ekitabula oba ekitateekeddwa kubula mu nsawo naddala omukyala n'abaami namwe mwesige Clear and Glow abakyala naffe twagala ku baami abalabika obulungi okumanya ebisingawo ojja kuba ku 0756 77 57 75 ngambe 0756 77 57 75. Alif Biodigester Company eno company elesi technology ompya okuzimba ebinye byakazambi bagamba nti bazimba kabuyonjo mu kafo konna 43 bazimba ku lukalu ate ne mu bifo ebyentobaze eyo bagamba nti genda bugenzi wali ku Old Kampala Yugachic House omwaliro gw'okubiri mu namba emu osobola okubanga okuba ku simu zino 0755 917324 bebanafe aba Alif Biodigester Company bwena azimba ennyumba ez'abapangisa ozimba ddwaliro ozimba somero batukira berenga bakuyambako engeri z'okubanga okuŋŋanyamu kazambi mu kafo akafunda kefuute 3 kusapira Alif Biodigester Company wali ku luguudo olwa Old Kampala. Ate banaffe aba Beteim Housing and Construction Company Limited bano bo bakafulumu kuba pulaani ez'ebizimbe beebuuzibwako ku magezi gonna agakwatagana n'ebyokuzimba ate nga bazimba entindo bazimbye amasundiro g'amafuta n'ebirala bingi nnyo kakati gwe nawe ayagala okukulaakulanya estate yo banaffe aba Beteim Housing and Construction Company Limited we bali nnyo bajja kubanga bakuyambako mu bufunze bw'oba oyogera ku kuzimba ekizimbe kyonna kubira bannaffe baneeno ku namba zino wammanga nze ngenda okubanga nkuwa namba esooka eri 0705 53 0489 ate eyokubiri eri 0778 35 33
27 bannaffe aba Beteim Housing and Construction Company Limited bali ku mutindo gwa nsi yonna oba si kyo ojja genda ku mutimbagano ogwa Beteim 069@gmail.com ziramu omutimbagano guli Beteim 069@gmail.com ojja kubanga obafuna ate basobole okuyambako nga okulaba nti bakwasaganya ensonga yo ekwataganya ku bizimbe. Tukyatambula mu mwaka gwaffe olunaku lw'abakyala mu ggwanga erya Uganda oba mu nsi yonna International Women's Day lutambulidde ku mulamwa ogwa UN Women oba kitongole ky'amawanga amagatte ekikwata ku nsonga z'abakyala bagamba nti women in leadership achieving an equal future in a COVID-19 world nti obukulembeze abakyala mu bukulembeze okulabika ntufuna obwenkanya mu nsi erimu COVID-19 kuba tukyatambula ne COVID-19 okumala ebbanga etannaba kutegereka bulungi naye ng'olengedde abakyala abo boolabye beba abakyala basulanga mu butale abakyala bakeera ku makya tuba tujja ku makya wano tubasanga mu kkubo nga bali waggulu ku motoka ez'ebirime omukyala atuula ku booda n'aleera ekitereke nga akibuliddemu bw'ati kumakyanga bajja obalengera babeera waggulu eri babeera ku motoka ez'amanda babeera ku motoka ez'ebirime emmere greens tulinayo abakyala abeetikka emigugu mu kibuga mwebali bano bantikulansawo za kasooli ezaki kale mulimu masitulini yaabwe eyinza okubanga tebasobozesa kukola nga bwegitemere naye eri abakyala abavuga baasi to be exact baasi ezaggaga bo abakyala mulimu abakyala abawerera ddala nga bavuga baasi mulimu abakyala abazimba abakyala nga bakondakita yes abakyala bavuga bodaboda abakyala balinnya emiti gy'amasannyalaze emirimu egyakolebwanga abaami ndowooza kati byakyuka abakyala bakuba bloka abakyala bokya tanulu abakyala bakola buli kimu bwetunulira ndowooza olaba nga trend eno ate covid yakyusizza nnyo obulamu bw'abakyala oba olyawo nti mulimu abasajja abaasigala nga the monopolists ye mwami asigala nga oba bamuyita batya mu Luganda ali awo nti omukyala ewaka talina kyosobola kusalawo nti buli kimu omukyala ayagala okusigala omukyala ono ng'amutadde mu mbeera y'okubeera nti alina kubeera mu kisenge eri nti ebisalibwawo awaka ng'omukyala tamuwadde eddoboozi abasajja bakyaliyo abasajja bwe bati bapa bayita bati abo bamuloddokayi ndowooza bali mu mbeera eyo bwetya abakyali mu mbeera y'okunyigiriza abakyala twabiraba nnyo mu biseera ebya covid-19 n'omuggalo nga gukyali gw'amaanyi nnyo tulina abakyala mu maka ng'omwana asobola okulwala naye ng'omwami yamuteresezza emitwalo 10 naye nga tasobola kukwatako yadde 15 kutwala mwana mu ddwaliro alina kusooka kuba simu eyo oluusi nga teriiko oluusi nga tebagikwata munanga omwana alwadde kankole kikubanga wakwata ku sente zino n'atwala omwana mu ddwaliro semaka ajja kudda nga ki ng'asamba bidomola so kaakati ndowooza kyekyo ekifaananyi kyogezaako tusiigira nti buli kamu ayagala baagala ffe tubeere yessebo tukoze tutya wano taata tebawabulwa kye balowoozezza kyekituufu munnange kaakati ate naagenda ate omwami anaagamba atya ate oba ye tayagala abaana basomeka batuule eka taata w'abaana tanaba kusalawo nja kusooka kwebuuza ku taata w'abaana nti abakyala babadde dependent nnyo okubeera dependent kitegeeza nti olina gw'odipendingako akubeererawo ateekeddwa okubanga yakuyirawo omubiri mu mbeera yonna kyaba takoledde tojja kukifuna nti omukyala n'atukanga n'akagoye akasooka ku mubiri naye ng'ate ekyo bw'okizzaako emabega mba mutuufu kubanga nze omukyala gwe ovunaanyizibwa kukundabirira nze mukyalawo nsobole okulabika obulungi kubanga nga tonnanfuna nali w'abazadde bange ng'oggyeko kineno kye tugamba nti ennaku zino abawala bepansiza kati abazadde baali bandabirira kati onzigyeyo obuvunaanyizibwa butwale tetugaana kyeŋŋamba mu kino nti obuvunaanyizibwa tetugaana kubutwala naye omukyala n'otuuka n'okulinda omwami akuwa akagoye akasuka ku mubiri ng'olina nosooka omulaga obwakutuse obumuleetera lyoka abakuwubula ndaga obwakutuse osooka obumpi kwega ndowooza embeera eyo tusooke tuveewaawo abakyala bagezezzaako abamu ng'asobola okwegulira engoye ezize asobola okukola enviiri ezize asobola okugulira abaana yeyo gyokoze nti omukyala n'alinda buli kimu actually n'alinda oyo kyenjagala tugyewo completely nti ekisookera ddala omwami alinda omukyala ayita akateteeyi akakutusalyo kaka replacing obwo tubuyita bukopi kubanga kikukakatako gwe okunjiyiza nga bw'oyiyiza abaana lwaki ngamba nti kikukakatako ndi responsibility yonna gye wajjayo eri ku taata wange ne maama wange wagyetikka so kakati abaami ababadde balowooza nti
actually abamu balokingirayo nti omukyala ne bw'aba akola ye tabirabawo omukyala yalina okukola ki okubyetuusaako kakati ate omukyala bw'aba takola aba alina mulumya enviiri zino n'eziyimba okumala emyezi nga 6 n'alyoka yerowooza n'akola ki n'ampa ssente kakati ate obwo buba bukopi abami kye balina okusooka okutegeera amaka nga ganaatambula nti nze ovunaanyizibwa kukundabirira bwe mba nkutte ezange mukama yeebazibu abaami nabo oluusi bakatabulwa eri abakazi abakola bakuta okugenda okukola tinoofuuka ekizibu ewaka kakati eyo fakita ndala wali tokola nga tutambula bulungi nnyo watandika okukola wafuuka ekizibu tokyagambwako oyingiza akasente ate akasente ak'ekikazi simanyiko kyekakola waka ebiseera ebisingira ddala bwabanga atandise okukola atandika okuboggola atandika okukola buli kyalaga naye nga wali mu mbeera nga takukkiriza kukola ng'oli muntu kakati ekyo tuyinza okukiwa ekyokulabirako kino kisobole okuvaayo bulungi poyinti yo nti waliwo abakyala bw'atandika okukola luli omwami yamuleeteranga akateteeyi k'omutwalo ng'alaba kaki kateteeyi naye kakati okuva bwe yatandika okukola omwami bw'aleetaako omutwalo neetunula yennyini ng'akambalamu ebeeraga nti waliwo ki ekikyamu kati enkeera lwakuba ayina ezize akomawo yeekoledde shopping ye ya kirasi gyalaba nti yekola ki emujjamu kakati bambi musajja wattu nannyogoga n'agamba bannange kakati ndowooza eyo challenge gye mulina naye ate oluusi kiyinza obutaba oba mu bubi kibayisa bubi kituyisa bubi munnaye bwe mba nsazeewo netetenkanya keeko k'osobodde nze enjiribye nenfuna omutwalo nenkuyiwamu kenkuyiyeemu then bw'olaga nti ate okazaalayi kati ate awo oluddako nyinza obutafuna nnyo gati ziggulira naye ndowooza kati awo tujja kuba twogera ku mpisa ku kukyusibwa kw'empisa mu bakyala nga kiva ku kye bayita omwenkanonkano waliwo abakyala olw'okuba gavumenti yagamba nti abakyala bave emmanju bakole ye lwakuba nti ku mulimu bamwetaaga ssaawa 12 obwongo tebumugamba nti kanzukukeko wakiri 11 mbeeko nekyenteekateeka ewaka newe mba sitegekedde mwami particularly naye mbeeko nekyenkwasakwasako maidi kwanaakola ki kwanaatandiikira ayagala azuuke tugeze 11 kitundu adduke mu ndabirwamu yeeteeketeeke kwegamba yadduke tagambwako agenda kola kyagenda kukola bwe ziwera ssaawa z'okunyuka nga 2 kale zaavaayo bulijjo ziweze 3 tanalabikako waka mifo kyanyonnyola omwami nti oba ndi mujjaamu oba ndi muki sebo tokimanyi nti tukola ate kakati kibawaasi bambi ng'omukyala yakola ng'omwami omulimu gukoze eki guweddewo so kakati eyo misuse ey'omwenkanonkano gavumenti ekintu kino yakitandika n'ekitukasukira wabula neetakinnyonnyola generation esinza okusanga okusomoozebwa yene eyaffe kubanga tukkirize tugaane okukola tekutandise leero wadde tugamba nti gavumenti yaleeta omwenkanonkano naffe ne tutandika okukola bamaama baffe baali bakola naye enjawulo eriwo nti emirimu egyaliwo ebiro birisi gye giriwo kati bw'otunuulira bajjajjaffe oba bw'owuliriza emboozi zaabwe nga banyumya bagamba nti bo baalimanga naye ng'emwanyi okugitunda taata yakola ki yasalawo kitegeeza nti omulimu ogwaliwo gwali gwakulima na kulunda ng'agwenyigiramu naye kakati obutaali bwenkanya kwe kulinda nze mbalize okulima actually kikyagenda mu maaso kati mu regions ezimu nga omukyala akeera ku makyanga bwe ntudde wano n'okola ssente zo ng'olina zisa ku mmeeza omwami akole ki naye gwe ssebo omwami ne yenoonyezanga amasaati yenoonyeza amataayi ge buli lunaku naye nga mwenna mukola kati kakati awo mufuluma kyekimu odda kikimu naye nga buli lunaku nze nenoonyeza amasaati nze neegololera nze neekolera buli kimu naye nga oba hausigala akuweereze kubanga musasula okunyambako waka omwami n'abeera awaka naye nga talyagako ku mmere ya mukyala ne babeera wiikendi anti tukola nga bajja kulya bifuluusi babiyita batya biberenge omwami nasulira ebirenga omwaka mulamba naye nga yawasa omukyala ndowooza mu mbeera eyo omwenkanaka tegubeereko ogukoma mukyala ndowooza wadde twenkanankana naye ate obuvunanyizibwa tobusuula lwa mulimu kubanga kati ate kigenda kgenda nnyo mu bannabyabufuzi kiri nnyo ne ku saidi ya bannabyabufuzi oli ajjaga ndi mulamba ngenda ku benchmarking tugenda India tugenda South Africa kati omwami n'asigala nga awaka yagamba ndi lwasigala ewaka okulabirirwako lwasigala nga asigazza ekitiibwa eky'omwami n'anaaza abaana n'akola buli kimu naye ng'omukyala baali bonna nga tannayingira mu byabufuzi lwaki asigala nga atambula bw'atyo ekyo ndowooza tujja kukizaayo mu maka ku upbringing kuba tuyina cases ng'abaami basazeewo okuba abantu balamu bw'alaba ng'oyoza engoye n'awaata amatooke kakati lwaba tagawaase nakuba omusango Moses nga towaase emmere abaana tewaba naazizza
tuyina kati tukulira mu maka nga tewali kuyambagana nga tewali coordination eyo nze bwe nfuluma ne ngenda ne taata n'agenda oba taata n'akomawo ng'abikola yekko oba kikati bye tulaba ebiseera ebisinga bidifayininga nnyo oba biditamininga nnyo kye tugenda okutambuliramu mu bulamu obukola ki mu bulamu obuddako kati abazadde tebakyalina budde bw'abaana ate jjukira nti omwana ow'obuwala ayigira nnyo ku nnyina likewise omwana owaki ow'obulenzi kakati maama wange gwe nnina enjala zikoma eno mama wange gwe nnina akomawo ashopinze chips fena natuza ku dining n'akola ki kati nange bwe nkula njagala omusajja nga taata wange atagenda kumenya agenda ogula endagala omanye ebizibu ebiri mu kunyiga emmere ate bikwokyeza ate waata ate kola otya kati bwe nkula ngamba wabula banenze daddi mwesiimisa nange bwe nkula njagala nfune omusajja nga ki ng'alina character ng'eyo gye nzize ndaba oluusi influence eno ebeera ku mikwano gyaffe ogenda okulaba ye bba wa Fede tafaayo Fede akeera ku makya n'agenda n'anaaza abaana n'abatwala ku ssomero n'akola ki kati ono abeera atulaba agamba nange bwe nkula njagala omusajja nga ki ng'oyo buli muntu osigale ng'osigaza obuvunaanyizibwa anti personal responsibility eyo to a greater extent ebeera instilled kubanga tulengera ne babeera nga bali mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo oba mu gavumenti oba mu bitongole ebiramuzi oba biki naye ng'asigadde nga mukyala nga bwadde ewaka afuuka mukyala eno ayinza okubeera manager ayinza okubeera biki ayinza okubeera vice president ayinza okubeera executive director oba biki byonna nga mukyala naye bwadde eka kasita oba ndi olugi n'oyingira bwoti ofuuka omukyala byonna ebitiibwa birekere gy'ovudde bw'oyingira mu nnyumba fuuka omukyala ewaka papa wafuluma ewaka ofuluma ng'omukyala bano b'okulembera newala ebbalibbali yonna mu ofisi gy'okolera ebyo jjabba kulembera naye bwodde ewaka obeera omukyala mwe mutwonoonye mwe mutumazeemu obuyisa obutono bwe tubadde nabwo relationships z'ennaku zino osanga omwami n'omukyala nga shopping gye bakola ya girlfriend and boyfriend oba okitegeera nti tulina okufuuka omukyala tekitegeeza mu maka gokka naye oyina n'ab'eŋŋanda oyina ekika gwe yampasa kitegeeza nti ne character eno erina okusigala ng'ekola ki ng'etambula naye tulina abaami nga tayagala bamufukaamirira kati nze bwe nfukamira leero n'enkya n'oŋŋaana kakati byewo byolaba nga abagenyi we bali nekugamba dadi nekukasukira kubanga nakumanyira tulina abaami nga ye bineno byokola kino neweewaayo n'ogamba leero wiikendi kanfumbe emmere n'ogisaanikira bulungi nnyo n'ofumba ekinyeebwa simanyi okitadde mu box simanyi biki w'obireeta n'agamba kale bikutwalidde obudde ne wewandireese biri nandikoze eki nandiridde njagala nkuta ogenda osifumbira omusajja obudde so munnange ebintu ebisinga n'abaami mulina contribution gye mukola naye nga jjukira nti omwana w'omuntu ow'ebiro bino yakula ati bw'okakkanako otambulire ku leve emu ne Fede ye ate okukakkana kwa kumisiyuzinga n'akafuula kamanyiiro ate mwe mwasamye omwami n'abeera awaka wazze n'abagenyi n'omboggolera n'okulota kubanga oli mukyala kiva ku ggwe kyewanteekamu kuba eri ali banne bakuba omweso n'ojja omulumbayo n'otandika okumuboggolera ebyo ky'oba wanteekamu kyekyo eriyo bannalukalala olaba kakati olaba abaana bannakapanka abakyala ngendagereza ku baana mu maka abaana bonna basobola okufuuka wild bayina ability efuuka kyonna kyonna kye baagala okufuuka naye olw'okuba bamanyi nti waliwo eddoboozi lya taata oba eddoboozi lya maama ngamba erigunjula mu ngeri eyagala so si banene ababonereza mu ngeri y'okukola ki ey'okutta oba oliawo ey'okutuusaako obuvune ku muntu nti wabawo eddoboozi omuntu lyakozesa okugunjula naye nga mu kwagala nga si bya kufunya bikonde w'abaana eri mu center gyagenza okukumbulamu ne banne ku mweso n'omulumbayo ng'omukute n'ekisoja omusikambula kubanga ogenda kumugundula bwe mba nakuwasa naye twogere ku nsonga akatono nnyo women in business abakyala mu mirimu abakyala covid yajja n'abeera nga yakyusa nnyo ebintu by'abakyala ddala yakyusa sectors nyingi naye abakyala waakiri eri abasobola okukyusa eri abakyala babadde nga batunda emiyembe tubayitako wansi eyo balaba bastrikinga mpola mpola bastrugglinze abo nabo bazira abakyala abo balengera babakubanga mu ddeeka naye olaba balemerangako ne basigala okola nti bafunamu akantu kebafuna naye covid-19 n'embeera y'abakyala njala katono nnyo nga tuwumbawumba
abakyala bafunye okusoomozebwa kwa maanyi naddala mu biro bye tubaddemu binene ebya COVID-19 nti osanga abaami kakati abasinga kubanga nze mbamanyi obulumi omwana bw'aba talidde nze maama mpulira nnyo obulumi n'okusinga gwe taata kubanga buli obudde bwe butuuka nga ngamba yi omwana wange kwegamba ennaku eyo ye psychological torture eyo abakyala babadde tortured nnyo mu biro bineeno naye nga kiva ku mmere waka ebyetaago omwana wange mugulire kagoye nkole ntya kyekibaviiriddeko okukola emirimu kati gye mubatendererezaako nti bazira kuba yasigala ayiiya bikibeera kimukwatako butereevu abawulira nti ono omwana wange yakomolebwa kuva ku kyenda ekyange so kakati psychological torture eyo ebaddewo during this period. Then ekyokubiri tulina abaami abalina kakati twogere ku ng'eddiini y'Ekiyisiraamu kati kuba mwakafaananyi nga oli alina haki ze 3 naye ng'emu oba yali jjinja ng'endala oba eriwa kwegamba nga beesudde akabanga jjukira ne bamukwatira eyo entambula bagigaddewo kwegamba nga byonna biri awo tebitegeerekeka nga byakusoomoozebwa ebyo bwe bityo so kakati babadde ne psychological torture babadde ne emotional tortures n'ebirala bingi nnyo bye bayiseemu naye okusingira ddala njagala kusiima abakyala abavuddeyo ne bateeka ensimbi mu businesses ze twogerako kati nti zizaalidde abantu emirimu egiwerako ng'abantu basobola okugenda ne bakola naye nga bw'obuuza MD nga ki nga mukyala ow'ekitongole ekyo then ne mu ngeri ey'enjawulo waliwo abakyala omanyi waliwo tendency eya abaana ab'obuwala tebasika naye waliyo abakyala abasikidde bataata baabwe mu businesses nga paka nakati business weziri zitambula bulungi nnyo nga taata bwe yandikikoze oba ng'omwana w'obulenzi bwe yandikoze eki bwe yandikikoze mwebale nnyo mwebalire ddala ak'ensusso kagenda eri ba cultural mothers kakati wanene okukijjayo mu Buganda tusobola okwogera ku maama n'abagereka njogera ku bakyala nga mu buwangwa oba mu nnono beba maama mu cultures ezo waliwo enteekateeka ez'enjawulo ze bagenze mu maaso n'okubanga bateekawo okukola okulaba nti bagunjula ba-inspiringa bakola ebintu eby'enjawulo okufuula abantu abali mu buwangwa bwabwe bize n'okusigala nga empisa ez'obuwangwa weeziri kyova olaba nti tukyalina abakyala asalawo n'agamba nti eno empale tejja kgenda ku buko yadde tulinamu abatonotono kubanga edda babakanga buleesu naye nga gye bali kati bennaasembyayo be bannaffe be tugamba nti abaliko obukosefu oba obulemu ku mubiri persons with disabilities tulina bamaama nga muzibe naye ng'ayimirizaawo famire ye tulina bamaama nga atambulira ku miggo naye ng'afubye nnyo okulaba nti akola ki akola bali awo mu bibuga mwebale nnyo mwebalire ddala bamaama be tuyita ba albinos abo batuusiddwako ebikolwa ebyefujjo baya abasajja naye ate ne batadampinga abaana baabwe ne bagenda maaso n'okubanga babakuza n'abalala abatana bakufuuka bamaama kubanga si Mother's Day generally lunaku lw'abakyala naye nga balina kye bakoze mwebale nnyo mwebalire ddala nzano nja kufundika ngamba nti abakyala ba single mothers mwejjeemu ekyo kya waliwo ne baka abasumba babejjeemu ekyo ekyokulabika nti weekubagiza single mother kigenda mu maaso ng'otambuza ensonga naye abasajja abagenze mu maaso waliwo abasajja bayita balina sexist behavior ayagala okukola omukazi atandisika business ke ayagala muzambi akwegadanga muleka nga bulisa kimu bibiri kwegadanga naye ebyo byonna byonna mukoze abasajja mwe naye nga si birungi nnyo kuba covid akubya abasajja business nyingi nnyo tugamba nti muberenga abakyala mubassamu ekitiibwa omukyala asigala ekitonde ekikyala sigala nga kiri kinafu nnyo ate kivaako mangu naye nga temubayingiza temubatambuza naye ate tuli basanyufu n'abakyala abatatanya ekifaananyi eky'omukyala abakola ebintu ebitajja mu kitiibwa kyaffe ng'abakyala tulekere awo okwenyigira mu bikolwa katubeeko olwaliro akadde kagenze tubadde tukyagala okubeerawo naye katubeeko kikujjukiza tujja kulingana ate olunaku olw'enkya tubaganiza akaseera akalungi mbeere bulungi. Abakulu mu kakiiko k'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kasese batandise okutalaga amasomero agali mu kitundu okwekenneenya enkola y'omulimu ogw'okuwandiisa abaana okufuna endagamuntu
eyatongozebwa gye buvuddeko mu masomero gonna agali mu ggwanga. Regendangamuntu ntandika abana bazarwa kandi ntandika n'abanyayuganda abakurwa mu nseegi kandi omwana akakurwa mu nseegi nitwo mu system ntumwihamu tumuteeka mu kategori ey'abantu abarigiremu bakaze omu nsi endiijo ningasi bakafa. Is very slow because of the machines or the computers they are using. Sometimes the computers go off power and it takes time for them to run to the nearest electricity center to go and recharge their batteries. And because of this is why we have taken time for our school to be registered or for our peoples to be registered. As I say now, this is the 4th day for these officers being here doing this exercise. Okutuuka ku buli ssomero olw'obutaba na ntambula nga batambuza bigere, amasomero agamu teri masannyalaze mpozi n'abayizi abatalina bisaanyizo byetaagisa. You can find that people has just come from home, doesn't know the date of birth, doesn't know her birth order or his birth order, doesn't know the time he was born, doesn't know the weight he got at birth. So now, of course, we have to first take that person back home. He inquires from the parents the date of birth and everything, which also can delay our program and the exercise as well. We still have some 50 learners who are not attended to just because some parents have not availed some other materials. Some of them being hostelers, they claim that their parents do not work from nearby. So that is a delay that affects some of our parents and it has affected registration. And I think our training has addressed issues of that nature. So we don't have to worry about that anymore. Now that we have discussed with the parents, we have discussed with the chairperson of school management committees, and actually the teachers themselves.